Kakati akatambika olabaako awusigaalo ono bamulese waka nebba wa boosi we. Naye nga bw'omanyi abasajja bano ne bateewummuza, omukazi olugenze ku mulimu ate omusajja owaka atandise kutega awusigaalo kibatu, atandise kumuwaana nga leero weekozeeko, nga wanyumye, ng'oyambadde kano. Abakazi ebiseera ebisinga tebaagala nnyo kuleka babba baabwe waka nga balina abakozi ewaka. Eno y'ensonga lwaki ebintu bino musobola okubiraba nga content ne mubiraba nga ebyokuzannya kale, naye mulina okukimanya nti bino ebintu bye mulaba bimu kubituukawo mu maka gammwe eyo. Bw'okera ku makya n'oba ng'olina omukozi ewaka n'omugenda n'okola n'oleka bbaawe waka, olina okukimanya nti ebintu nga bino bituukawo. Abasajja bano balina engeri gye bategamu abakozi ebibatu. Ate n'ekirala, ba awusigalo bano bayisiba bubi nnyo. Bamadaamu b'ewaka mmwe bamaama abakyala ewaka muyisa bubi ba awusigaalo. Awusigaalo ono aloopye boosi we omukyala ng'agamba bbaawe nti munnange anko nkubuulire nti ye munnange nze bw'obeerawo wano ewaka mpulira emirembe naye anti waabeerawo mba mpulira bubi. Kwegamba abakazi babeera ewaka ba awusigalo bawulira bubi, bawulira mirembe nga abasajja be bali okubanga bakimanya abasajja tetuboggola ensonga engeri gye tuzikwatamu ffe abasajja nsongana. Naye kati omukazi obeera ewaka, leeta kino leeta omulawo ye kyentunula ekitajja. Kwegamba abakazi mubeera muboggola buboggozi nga muboggolera ba awusigaalo. Babeera babiraba era nabo bawulira emirembe endowooza nga abasajja be baliwo. Kyekyo lwaki bawusigalo wano bawannye ekitiibwa abasajja ab'ewaka okusinga mmwe abakazi, ate nga mmwe abasinga obuyinza ku ba awusigaalo. Yes, abakazi ewaka be basinga obuyinza ku ba awusigaalo, naye awusigaalo arespectinga nnyo omusajja okusinga omukazi. Era tasobola kukeera ku makya n'azoomoola musajja ate asobola okuziimuula ggwe boosi we omukazi. Kakati ono senkagale baamulese ewaka ne ka awusigaalo, ate ye sseba atandise kukase atandise katega kibatu akagamba wandibadde onzijjamu, wandibadde onkolako. Naye lwaki bamukkiriza ba awusigaalo bammwe okwambala obuntu buno obwa sominyo nga bali ne babba bammwe? Abantu abasinga babba awusigaalo bano babateekako amateeka. Nagamba owange bw'oba okimanyi nti nno oli wano mu maka gange yambala biwanvu. Kyekyo lwaki Abawalabu babagulira biri yunifoomu bayita Mothers Union. Mulaba ensonga lwaki Abawalabu baagala mwambale yunifoomu ebinene? Muleme kulaga bbeere nti ttutu, muleme kulaga bbina nti musagala, kubanga bamama baba babbaawo layini. Kakati kakutuuseko akatambi kano, vidiyo nkusaba ogimpereka like itambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Efriji ibadde erudde okusiimula mugisimule bulungi eteerewo kitegeera. Wangi leero saakuza nti tokimanyi nti leero Sande. Nze ndi ku byange. Ye lwaki wayambadde enkofiira? Bwino oyambadde nga atali mukozi. Gundi engozo zokolera muzirudda. Ebiyenje. Tukaluli byayitako ne mukitanda ninga madamu tugule ddaga omusajja ebyeje ali aliwa. Tuka madamu alina sande naye simanyi lwaki omugambako okukola kino ng'ayomba. Amazzi alongoosa. Anko mba nkoze bubi? Aba tokoze bubi. Asiri kukwata ndi kunyiga byange naawe. Siri kukwata. Lwakuba sategedde engeri gye wayambaddemu lisooka oyimirire ndabe. Biki bye wayambadde leero? Wena otateka enkofiira olinga engoye z'okoleramu ziri luddawo. Tulaba engeri gye wayambaddemu. Okunyuma wanyumi naye izo engoye sizo ezikola wano mu nnyumba. Olowooza amadamu wanaakusanga ng'oyambadde bw'ota n'alowooza atya nga taliiwo. Siri kukwata. Siri kukwata. Madamu yagenze waabwe naye sikutegeera kiki.
Wanje. Tugamba madamu. Ate simugamba ki? Kikyoyagala okuŋŋamba kale. Sitaba simanyi wese sasa simanyi ki. Oyagala madamu ate ngenda kukwata bukwasi. Nteeko kamera. Ogamba ki? Ogamba ki? Kati wetu nteeko kamera madamu bikwate mbisinzike madamu. Lwaki obingamba mu ndabika bulungi? Kuvaamu ndi. Kati obadde ogamba ki? Wabula kugenda nampeera. Kikinga olinga atidde. Sooka osembere wano nkubuulire. Madamu otaliiwo. Mbazi siri mu kukwata. Ero nga wayeekozeeko nampeera. Kale amanyi kyembadde nteesa nampeera. Bw'okikuba okinkolera ngenda kwongeza ssente nga madamu otamanyi. Kiwulira? Badde nteesa oba okimanyi madamu oyo agenze mu kyalo ewa maama we. Olaba otya bujja n'osula wano ku buliri bwaffe. Teweekanga ndi serious. Nedda tagenda kumanya. Omanyi banga lyagenda okumalayo. Nedda wulira. Wulira nampeera be serious. Sooka okkakane kalirabayo. Madamu tagenda kutegeera. Jase olunaku lumu. Mama yangamba nga nzija wano. Bw'oba ogenze genda kukola. Nampeera labayo. Uncle liwe nagamba. Mbuki. Ojjukira liwe nagamba nti no uncle nkwegomba n'ongamba ogenda gamba madamu ate ojja ovudde ku ky'okungamba nti. Ne saamugamba golaba mugambye. Saamugamba nali nkulimba. Uncle nga kintu kiralamu. Eddala olaba nambya nti ku emitwalo 15. Nengenda kwongezaako emitwalo emirala 15 nzikubiseemu emirundi 2. Labayo sooka otunule eno. Nampeera ndi serious sooka ogibambe. Laba jangu tusule eno. Jangu totya. Labayo. Jangu tusule eno. Tagenda kumanya antiwo. Kaakati nno byebyo biri ku sayidi eyo. Vidiyo ezimu ze tulaba njagala okimanyi nti ziina message gye ziba zibaweereza. Ebintu nga bino byolaba bye bimu ku bituukawo mu bufumbo bwammwe eyo. Ojja kubiraba oleme kujjamu message erimu odde wano mu kuwoza mbu simanya biki. Okitegeera bawusigalo yeno engeri gye babatwalako amaka. Yeno engeri gye babatwalako abasajja bammwe, yeno engeri gye babeetegamu. Nkugambye omusajja yasooka. Nawe osigalo tasobola kugaana. Kizibu nnyo obusigalo okubeera mu maka omusajja n'amutega ekibatu n'awalira. Kale bw'agaana ogusooka oguddako tasimattuka. Ate n'ekirala olaba kati mmwe bakadaama abali mu Saudi Arabia, Dubai ne Qatar ne wa muli eyo naye nga abamama babagulira biyinifoomu biri ebinene. Kakati eno y'ensonga lwaki Omuwarabu tomunenya kukugulira kiyinifoomu kinene. Bawusigalo bano be muleeta ewaka jjukira nammwe bakadaama mulinganga ba awusigalo. Naye lwakuba nti mmwe babateekako kino ekinnya ky'obwakadaama naye nga nammwe muli ba housemaid. Okitegeera bali bamanya nti we tuba tuleeta omukozi ewaka talina kwambala ngoye ze. Kubanga bannayuganda baneeno engeri gye baakulamuko obulungi kukakola shape bw'omuteeka mu musajja Omuwarabu aba agenda buli kaseera kubanga yasaamiridde. Okitegeera nga yasaamiridde. Kati Abawarabu bano ne bayiiya ne bagamba manyi bakadaama bano katubafunireyo kiyinifoomu ate tubafunire ekiyinifoomu nga kinene baleme kubanga emibiri gyabwe girabika abasajja baleme kugiraba babba baffe. Era kikyo lwaki mama agenda mu moolo n'akugamba nakuleetedde yinifoomu gyambale. Ogenda okugiteekamu omubiri nga yinifoomu egendamu mmwe basatu ng'egendamu abantu aba omusaati
nga omusaate nga munene muzibu era nabaleeta vidiyo y'abakaddama nga babagulidde zinifomu eba nnene enzibu. Bino bye baba beewala. Omanyi kitegeeza okuba nga oli waka n'omusajjawo naye nga awusigala ayambala bw'ati yeekolako n'anyirira. Yenna awusigala abanyira. Kyekyo bawusigala biseera ebisinga ewaka baba tebeekolako. Ng'omanyi lwaki bakadaama mu biyumba ebyo tebasiba nviiri? Ng'olowooza kyoga makadaama tebamuwa sente za nviiri kuzikolamu. Bamama babeera n'ebizigo. Asobola omukama kadaama nti akwata ebizigo otereza akaviiriko. Ne bamugamba tolaga wano nviiri zo kubanga bakimanyi nti enviiri ze zijjayo obulungi bw'omukyala. Kati bamama bano bagamba bakadaama terisiba nviiri terizikolamu mulina okuba nga mwebikkirira ka veil like bakayita kakaaya yes nga ke mwebikkirira okubikka beauty yammwe si kuba nti baba tebabaagala si kuba nti babatulugunya naye butafuuka kisikirizibwa eri baami baabwe. Kati ate bwe kituuka wano e Uganda wano e Uganda omuntu ayambala bw'ayagala. Omuntu ogenda keera ku makya otya omugambe nti munnange yambala gwinifomu guno ogunene e Uganda. Eriyo amaka agamu agambala yunifomu mu Uganda gyegali nga awusigaalo ayambala yunifomu neera ne yunifomu za wano e Uganda ziba fitting era awusigaalo ayambala yunifomu yena ina amafiga nga gali bweru gonna nga gejjeyo bulungi. Ne kati sooka otunuulire awusigaalo engeri gy'aba ayambaddemu ng'ali wakaawo yenna kumpi ebbeere aba ayagala kuliraga nga liri bweru naye ng'ate ali waka. Kati eno y'ensonga lwaki abakazi abamu abasinga obungi tebakkiriza kuleka ba awusigalo nga bali waka na baami baabwe. Tebakkiriza yadde kubanga munnange baba bakimanyi munaye tomanya oba okitegera ekintu ekyo so n'olwekyo ekirala ekyokubiri abakazi mmwe ab'omu maka mubeera bazibu nnyo eri ba awusigalo bammwe. Ba awusigalo bammwe mulina engeri gye mubayisaamu obubi. Awusigalo tabeera free ng'ayogera ne boosi we, tabeera free okitegeera. Awusigalo ng'ayogera ne boosi we omukyala abeera muzimbagatavu, abeera munyiikaavu, abeera awo. Naye lwaki bwe kituuka ku basajja ba awusigalo bano babeera free nga boogera bulungi nnyo era ebiseera ebisinga ba awusigalo bano batera okuloopa nagana naye munnange anko okimanyi munnange nti bw'obanga toliiwo anti oyo munnange ayina engeri gyampisa kwegamba abakazi n'abakazi simanyi oba lwaki temusobola kukwatagana naku weebaŋŋana kitiibwa gwe boosi omukazi ne bw'ofa otya ng'oweekambuwaza weenyiiza awusigalo tasobola baba bakutya naye ekitiibwa kyabaawo omusajja kiba kyanjawulo naawe ekitiibwa kyakuwanga omukazi. Simanyi lwaki neffe nga ffe naturally abasajja tuweebwa respect. Okitegeera ekintu ekyo tuweebwa respect. Kyekyo lwaki nti bondi wakati wa awusigalo n'omusajja ow'ewaka eba anyway byebyo naye nga ebintu bino mubiraba bino bye bintu ebituukawo eyo gye mubeera. Bino bye bintu ebituukawo nze mbabuulira ojja kubirabo bawano olowooze nti munnange just nti naye bano bali mu kontenti nga tekinnatuuka wuwo okyamuyita kontenti nga tekinnatuuka wuwo oba okitegeera. N'ebintu nga bino bino ebintu babikwata okutuyigiriza omuntu tubiteeka ku social media okubayigiriza kubanga wano nze mbaleetera ebintu ebituukawo in real life mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ebintu ebitutuukako nze bye mbaleetera. So kati n'olwekyo ekyo mulina okukola ki? Ekyo mulina okukimanya nti ebintu nga bino bye bintu ebituukawo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, bye bintu ebituukawo mu maka gaffe, bye bintu ebituukawo eri baba baffe, bye bintu ba awusigalo bye bakola abakozi b'ewaka generally daily life. Oba okitegera ekintu ekyo. So ndowooza sigenda kusukkako wano tusisikane olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna ab'ekumi na ku mukutu CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli
mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, kufollowinga na commentinga. Mubere bulungi, stay blessed, peace and love. Mweraba.